boda kati batugambye mbutosukka mu Kampala naye nga ate omulwadde ali najja nakumbi akamere kali mu kyalo togenda kusukka district ate omulwadde nnyo katwetaaga gavumenti etutunulemu ebenga esobola otuleka ne tuba tusobola okutambulira ddala ne tunoonya ebifulusi gye biri oba amatooke gali gasomoka mu kitundu ekyasobola okijjayo. Tetulina sente tetukyakola kati landlord aba ayagala sente ze ate abazagalira mu budde tugera mugiraba mbeera ebizimbe babisibye byonna bantu bamusoba buli omu atambula bibi abamu batudde butuuzi baka baffe bate basazeewo naye tujjagera n'embeera gye mwasazeewo naye embeera mbi kibyogamba nti embeera nnungi kituufu baakigadde naye tulaba nti abasuubuzi bongera okweyiwa ku nguudo z'omu Kampala. Ako kabonero akalaga nti abantu tebalina ssente tebalina kyakulya ate gavumenti teyavuddeyo na nteekateeka nnambulukufu nti abantu bano beesibidde awaka kiki kyebategekedde kubanga okuggalawo kwa pulezidenti abantu babadde tebakwetegekedde era babadde tebasuubira nti agenda kuggalawo. Kyokka waliwo bannannyini bizimbe abanywezezza amakufulu ku nzigi z'amaduuka gaabwe ku biteeberezebwa nti batangirwa bapangisa baabwe butasoberera kuggyayo maali yaabwe mu ngeri y'amankwetu ekintu ekirese nga bamu bakivumirira. Mu luvannyuma lw'ebbanga lya lockdown takkirizibwa kuggyamu bintu bye maali ye nga tasasudde rent. Okitegeera tokkirizibwa kuggulawo nga tosasudde rent naye ng'obadde tokola tetumanyi bbanga oba lya nnaku 42 oba kigenda tuuka mu Desemba nga bwe kyali wabula bo bakulaga basibyewo baagala rent.